subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abaluganda abalungi, tugenda kubeera nga tujjukanya nga tusoma ku dduwa singa omuntu abeera akaluubiriddwa mu kusoma, kubanga mu kusoma Qur'ani, mu kusoma Yassarna, byonna by'osoma kale nga bya ddiini, mubaamu okubeera nga waliwo w'otuuka n'olaba nga ebintu bigaanye nga bikaluba. Bannabbi baffe abaatukulembera bonna, Allahu tabaraka wa ta'ala alina dduwa ze yabawanga ez'enjawulo. Nabbi waffe Muhammad mu kusoma ku nabbi Allah yabeera nga amussaako aya mu Qur'ani nga amugamba akozese edduwa egamba nti rabbi zidni ilma warzuqni fahama, dduwa y'amaanyi. Naye edduwa gye tugenda okubeera nga tulaba edduwa gy'osoma singa olaba ebintu nga bikaluba, ebintu osoma tebigenda, ebintu bigaanye,